tusaasidde nnyo okubanga mufiiriddwa omwana amanya n'eddoboozi ne Kasumba CEO wa Happy Boys nabo babagambye tuli Nankulere Namaswa Awempe ne Busega. Abakozi nga omulala twaze tetusobodde kujja ffenna nga omumanya emirimu tuddukanya gya kiro era twanyuse 12 naye nga kitukakatako okubeera wano okuwerekera Eric era tetunneebaka so twasazeewo abamu beebake ate emirimu gitambule. Kiseera kya nnaku nnyo okuviirwako omwana kuba emyaka egyo giba gikyali mito nnyo naye kitukwebazaako omwami Mugwanya Michael simanyi owawaali weebale kuza mwana ono Eric. Oba obadde omanyi Eric obadde olabanga omwana yakuzibwa Eric wakuyitako akubuuza mu kitiibwa. Eric tutera mumusanga misango sango abaana b'ennaku zino boonoonese nnyo naye Eric abadde musajja mukozi wadde kitaawo amanyi nti ali mu celebrity status ekyo kibadde kitimukatako nti abeera wa kitaawo ayonka buli kaseera abeera ku mirimu erajja n'akola emirimu n'addayo abadde atambula branches zaffe zonna kuba akwatagana nnyo ebya entertainment nga kitaawo bw'amanyi nti atambula mu entertainment ne Mike abadde nnyo mu entertainment era abeera kiba kyabayimbi bano ba comedians yabakwasaganya mu bifo byaffe bino ebyessanyu era Mike nga n'omuwa ono promoter nice ebiseera ebisinga tayimuka mu kifo waba agenda okusasula omuyimbi oba comedian centers wa Michael naye tetufunaako report nti centers wa Eric tetufunaako report nti sente zimuzi tusabadde mwana mu nsimbu kitegeeza nti Michael yakola omulimu gw'amaanyi okuba nti akuza omwana ono era bambi abadde ayagala okukola ekitaye ku bavubuka bannaku zino ye n'amanya kitaawe celebrity ate ye aba takolera ddala ye omwana yabadde mukozi nga mwensimbu ate nga bambi awa buli omu ekitiibwa. Michael tayinza kukuyitako ng'omanyi oli myaka gya kitaawe n'akugongako munsonyiwe erya Michael neera kyekimu kitaawe naye Eric tayinza kukuyitako ng'amanyi oli myaka egimuzaala n'akugongako ng'akubuuziza bino tasobola era agatta engalo ze n'abooza ekitegeeza nti buli badde ayitako ng'amuwa ekitiibwa. So Michael ekyo wakola omulimu gw'amaanyi era n'abazadde abalala naffe nga bwe tuli ffenna tuzadde tukuze abaana tubayigiriza okukola. Tusaaliddwa nnyo kuba omwana ono tubadde tumulaba nga gy'agenda alabayo ng'ayagala okuyiga abeera n'abamanyi life gy'abadde atambuliramu era nga tumanyi nti ajja kuba mugaso eri eggwanga lino. Naye Michael Guma Mukama ye yamukuwa era amanyi lwaki amututte ekiseera kyonna Mukama nze mbeera ngamba nti Katonda God gives you what you deserve but not what you desire. Era Katonda waba asazeewo kuba kusiima kwe nti yajja mukuweera emyaka egyo gyamukuwaddeko tobeera nga n'ogamba Katonda mubi. No, Katonda aba mulungi era aba amanyi lwaki Michael lwaki Eric amututte mu kiseera ekyo. Aba n'emirimu gy'alina okukola ate mu kifo ekirala Katonda kye yamutondera. So Michael twongera okukugumya, Mukama yongera okukugumya era tusaba Michael mu kiseera kino obeere mugumu nnyo. Eric Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Tumusaaliddwa nnyo naye tetujja mukaabira nnyo kubanga tumanyi ne gy'alaze Mukama yamutonda amwetaaga era tumanyi nti ali mu kifo kirungi gy'alaze kuba abadde mwana mulungi, abadde mwana wa mpisa. Singa tabadde wa mpisa, singa tubadde tuyati Eric ali mu makomera. Eric abadde mukozi nga kyatwala ddala kiba kikye. Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Simanyi oba mu bakozi waliwo ayagala omuwayo kafirawero future mu future
bafuwa Michael babulwa bonna kuwadda oyinza mwana oyo butamusiibula neyanziza omukisa guno sina bingi byensobola okwogera ku Eric naye nga Eric nze kusooka okumulaba najoyininga King Michael nga tutandika okukola ku Lido Beach gwe nasooka okulaba omwana oyo nga alabika alina emyaka nga 2 kati omwana oyo akuze mulaba byonna era byetukola bino ebyaffe byaba DJ nga gyolusa akubuuliramu ebizibu bye naye natwongera omugumya ajja ayingire mu sisitemu era sisitemu gyabadde amanyidde ng'akolera ddala bulungi siina kyonna kyensobola kwogera kisingako awo kuba byonna byogedde Eric abadde mwana mulungi era kyemmanya abantu abasinga bali wano kuba Eric okusingira ddala akoze emikwano mingi nnyo y'omwana ku myaka gyegyo emitono olwekyo mukama omusonyiwa byamusobako obanga gyebiri kuba manya akyali mwana muto abadde akyali mwana muto kubanga asobeze kyensuubira nti abadde talina bakusobola naye Michael kyali wange n'abalala mwenna mugume ne maama we Aneti yonna gy'oli n'abalala mugume kyekimu ffenna twagumye era tweyongera okuguma nammwe mwenna abamusaaliddwa mukama bwate bwagezi sobola kusingako awo eyanza nnyo omusajja ono aliwo ow'omutawaana omanyi muyita w'omutawaana ebyogere Sibire batuva mudda mu kooti oluvannyuma lw'okunkangakanga kale eyo yebadde Happy Boys omwana mwabadde abe amanya nze DJ Future bano bonna ba DJ bannange mbadde nsaba mpa omukisa this time DJ Virus ono kubanga abadde akola ennyo n'omwana oyo abeeko byayogera omwana oyo lwaki nga nti Virus nze yasooka omukwasa DJ Virus oyo nga nakalaba omwana oyo nensaba Virus nga nyamba okole n'omwana oyo era Virus nakola ekintu kyekimu mbadde nsabayo abayogera balamusiza mwenna bannaaye amanya gange matuufu nze Kyagulanyi Robert naye ng'akozesa DJ Virus Kyagulanyi Robert sorry bannaaye bitalo nnyo muganda waffe atuvuddeko bakitugambye ne tutakkiriza kuba abadde musajja wa mpisa era nga boosi wayogedde mwakuza omwana ow'empisa kuba Michael ye muntu gwokwasa baagayo n'abeera nayo paka wovaayo Eric ati tubadde tumanyidde omuyita Michael kuba abadde akyenyumirizaamu nnyo kubanga era buli watuuka agamba muzeeyi wange biki oba okitegeera so Eric abadde wampisa nnyo nga mukakamu talina gwayomba naye talina gwalwana naye era tumusubiddwa nnyo byebyo ebitonotono byetusobola okwogera ku kyali waffe Eric esingira ddala nti abadde mwana muto nga tanatuuka bwe twagala akole ki abeere naye mukama katonda waate wakoze ki wasazeewo mwebale nnyo abaliri ddala mukama wange neyanze nnyo neyanze eki Munyonyo FC bakungubazi bannaffe mwenna basabali bannyabo nyimiridde wano mu biti bingi oba ku lwa gurupu ya Munyonyo Football Club ate erudda ndi mukulembeze mu ggwanga wano nga ndi wansi wa Mama Janet ate ku lwa Africa nze Secretary General wa Africa ate ntuula ku board ya United States of America ku side endala lwamufiirwa munaffe ono muzadde munaffe omwana ono Eric mumanyidde ebbanga liwene nnyo ng'ajja ne tusinkana ewa Coach Medi Namasuba naye muzadde we King Michael ku mutima ne gurupu eno bonna tunyoleddwa nnyo mmanyi okufiirwako omwana nga totegedde kuba bw'aba mugonvumu osobola okumanya obuzibu bwe buli
n'obaako engeri gy'otetenkanya okulaba nti adda engulu ye akisidenti zetwawulidde ekintu kyatukoze bubi nnyo era mu mutima ne tulabika nti tunyobeddwa nnyo. Twebaza mwenna abatindiza olugendo okujja okusiibula omwana waffe ono omuto waffe muganda waffe nga n'omuzadde waali. Ku lwa kiraabu ya Munyonyo Football Club netukuŋŋaanira akawungeezi nga tukola mu ddwiro ate ne tukolamu n'ebyemizannyo. Mwebale nnyo, mwebalira ddala okukola contribution gye mukoze era ne baweereza amataaba ku sayidi y'omugenzi agasukka mu $500,000. Message eyo ejja kutuusibwa ewa tata w'omugenzi. Sina binnyo byakwogera kuba ndi muzadde ate n'oli aba mutabani wange. Emmeeme yange nkoowumuuko olw'ebyo ebyabaddewo mu kabanga akatono nnyo bwe bati. King Mike muganda wange, omwana waffe, may your soul rest in eternal peace. Thank you.